Erinnya lyange nze Kawoya Swaib nga mu firimu eno mbadde Mr. Moses mukwano gw'omugenzi byabakama. Ebitundu byonna bibadde binyuma nnyo naye ekyasinga ddala okunyumya n'okunkwatako kwe kumbikira nti mukwano gwange afudde. Speed gye nakozesa awo okuyingira okulaba embeera nga bweri seriously yanyumira nnyo kuba ndi musajja mukwata mpola naye engeri gye nakolamu akantu ako seriously nagamba nti wow. Sijja gamba nti nno bibadde bikalubo nnyo kubanga nti nze ng'omuntu nzijjudde katemba na drama, so nsobola okukola kyonna ekibeerawo naye ebituufu nyumiddwa nnyo kye nali sisuubira. Ekitundu kye nsobola okubuulira nti kyali kizibumuko akaseera we nayimirira mu maaso g'abooluganda n'abaana nga mbasomera eddaama erya kitaabwe. Ebyaddala kyali kitundu kizibumuko gye ndi olw'ensonga nti oli twali twamaze okwambala enyiike n'okufiirwa ate nga njagala abaana bano basigale nga bali kimu. So akaseera ako tekaali kangu naye Mukama yatukwatirako ne tukazannya bulungi. Ebituufu nnyinza okulemererwa okunnyonnyola Director AZHR obulungi bwe naye kyensobola okwogera in short form nti musajja mulungi. Ye musajja gw'osobola okusanga ng'ebyaddala okaluubiriddwa n'ogamba mutufu kyo kinnemye n'agamba ekyo kyennyini ekikulemye ky'ogenda okuzannya ate okisobola ate mwana wattu n'ovaayo ng'okizannye bulungi. So musajja mulungi. Firimu eno nsobola okusaba nti buli muntu yenna kuba teriyo muntu ava mu bbanga, buli muntu yenna mu nsi eno alina famire yali yeetaaze okulaba ku firimu eno kubanga ejjudde omusomo gwennyini buli omu yenna gwe yali badde asaana okwerabirako era n'abaako n'ekyokuyiga gwa kyajjamu. Ebyaddala eri pakiti bulungi ennyonnyola enkwe empisa embi eziri mu baganda baffe n'abo abalina emitima emirungi naye ng'ate babatwala ng'abalabe. So kinnyonnyola omuntu Uganda mwe tuli n'obuntu bwaffe bwennyini, so buli anaagirabako egenda kumukwatako tubeere ng'abazannye famire ye. Baganda bange mujjanga ne mulya bwesigirawo kumbe endagala basukuti mujjanga ne mulya mujjanga ne mulya mujjanga endagala mujjanga ne mulya